Bwino omukambwe azuuse mukwano gwa Rema ye yapasudde Dr. Hamza. Byonna ojja kubanga obifuna mu maaso awo. Dr. Jose Chameleone aguddewo olutalo ssematalo kuba Fangoni Forest. Obutambi ojja kubanga obufuna mu maaso awo gwe tuula butuzikalira nywera buli kimu nga wekyetaaga. Ate MC eyaleese akawale waka ate girlfriend najja amufumisa ebiso ebyemutiddewo. Byonna ojja kubanga obifuna nsonga ki? Lwaki yalwanye? Ate eyafumise lwaki si ye girlfriend we waddala? Byonna nkugambye gwe tuula butuzikalira nywera gajja kubanga gakutuukako. Ate Rama eyayanjudde bamuwadde amagezi ag'obuwa, abamu nno bakukuluma nsonga ki? Wano ku NCK TV gwe tuula butuzikalira nywera gonna ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu. Tutandike n'ensonga za Rema. Omwana agambye nti bulijjo mubadde mutusibako kimu bibiri, mulabe Rema yanobayo n'afuna omusajja omulungi. Gwe biibino wano si bigambo byange, mwandigambe ensala omugambo. Emikwano gy'abakazi bwe gityo mukutabula maka. Best friend woyo kalikwata ku bbaawo tuli bawulira ewalema miranga akaaba. Kati oba relationship kyendala gyabagenda okutuwanga ekyokulabirako kuba kimu bibiri. Tolaba Lema yabuuka ennaku n'ayingira mu ssanyu. Edikezo yali amulabya ennaku kati teyafuna sebuya tukanya bagamba Lema ye yawasa Sebunya, nonti Sebunya si ye yawasa Lema. Ekyo ng'okivuddeko mu relationship eyo. Lema ateekamu kinene nnyo relationship okubeerawo kuba Sebunya bulaashi. Kati afuta mu kuteekamu ekinene nnyo. Sebunya aba alina okukola byonna n'ebisusse ku musajja by'alina okukola, omuli okwoza engoye, okukuuta amabaafu, okusitula abaana, okusitula bu bbaaga. Omukazi ate bye yandikoze naye tasobola bikkolera ng'ate ye investor. Kati olwo ne mutugamba kati obuzibu temulina laavu. Buli lw'olisanga omusajja nga ali ku lubalaza akuuta ngoye eyo teba laavu, aba abikka bunaku bwe. Era teri musajja amanyi bwe bakeera ku makya ne bawaayo fiizi wa mwana, amanyi bwe bakeera ku makya ne balabirira abeewuwe n'abafandinga from A up to Z. N'amanya nti mukyala wange agenda mu kyalo n'amukwatira abiri oba okusinzira mu busobozi bw'alina, oba akakadde oba etaano oba esatu. Asobola kudda ku lubalaza ku kunyango ye nti olw'okuba laavu ye mupushinga. Ebiseera ebisinga teba laavu, oyo aba abikkirira bwavu. Kati mugira musembeze emikwano emiranga laavu. Lema yali amanyi amazeeyo afunye ekintu kye agenda kitegerera paka kuwulira bubi. Abakazi mwenna abalowooza nti musobola okutegerera ekitonde musajja. Ekitonde musajja tosobola kitegerera. Ekitonde musajja ye muntu ajja mu relationship n'agibeeramu okumala emyaka 5 naye ng'ali ku mulimu ng'era akimanyi itisoka katumale galiirawo nga bwe tweyongerayo. Gwe kyolina okumanya kiri kimu, omusajja ng'obadde naye emyaka 5 ng'olina ssente gimuggweramu ng'asobola n'okuddayo bw'aba wa myaka 35 n'anoonya omukazi ow'emyaka 2. Naye ate ggwe emyaka 5 bwe gikuggweramu bw'oba obadde n'emyaka 35 oba oyingidde emyaka 40, emyaka 4 okuddayo mu katale onoonya omubeezi kijja kukaluubiriza nnyo. Awo oba olina kudiiringira mu ba myaka 65. Kati kyemulina omumanya kiri kimu nti mmwe mukazannyo kano mmwe mufiirwe nnyo.
bw'oba okyuziza omuntu omutuufu ng'akuwa eddembe kakana naye tosobola kufuga musajja okuleka okuba omugonvu eri omusajja mutambuze obufu. Agambye munaddamu mu bulijjo mubadde mwogera kimu bibiri olaba ne Rema owa Kenzo yanobayo n'afuna omulambo muddemu mu byogere. N'agamba mbu obuzibu gye buli Rema yabadde afuga bba. Omusajja yakola buli kimu, yakola kino, yakola kino. Kakati mbu bwe yafunyeeyo ate oli naye amutegeera. Munnange si bigambo byange. Bibyo ndowooza obiwulidde, nze ndowooza si kubanga ndikubatuusaako. Wabula ono faani avuddeyo n'agamba nti bannange kano tusuubire nti kabadi oba katusuubire nti mupulaaninga stunts nga bulijjo we muzikola nti oba waliwo oluyimba lw'oyagala okuta tikubanga ebyaleema bituufu oba balina ekivulu kye baagala okuyisaawo nga balina kye batunda bannange mutubuulire ebyaleema bituufu oba leema alina ekivulu kyayagala okukola olibanga bituufu bannange obulamu omusajja nga gwategeerera amakaago bunyuma nalandi okubeera mu maka ng'omukazi ssebo yakutegeerera nkubuulira obulamu ssebo nga weetegeerera mu makaago ssebo kintu kikulu n'obeera ng'oliyala naye ng'ewakuukumawo n'obagamba bannange mukendeze ku TV eyo ng'eriikaala eteri agenda kuddamu kugamba TV gwagisasula TV gweyagigula oyo omukulu obulamu bwabaddemu nga ne waagula emmotoka bagamba omukazi yagimugulidde nga ne waagula ettaka bagamba sibye bya mukazi oba obulamu bubi nnyo muvubuka kino nkikubulira obulamu bubi nnyo nga gwe buli kyokola bagamba si kyo kya mukazi sente za mukazi sizize sente za leeba ekyo kikuluma kibadde kiruma omukulu nga ne waakuba ssente bagamba sente za leeba nga kituufu omwana mulenzi kyayogeddeko Dr. Sebunya fena tumumanyi nti he's a gynecologist naye munnange buli kaseera abantu balowooza Rema yamukolera buli kimu era agambye nti obulamu obwo si bwangu okuwasa omukyala ng'akusingako ku ssente nti buli kimu ne bw'oba weegulidde bagamba gundi yamutaddemu ssente saagambye nti obwo bulamu omuntu atuuka n'abukoowa n'agamba ekimala kimala oba kaneezuule ate nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire ag'ennaku agava sayidi z'Embale omwana mulenzi amanyiddwa nga MC Gavin yafumitiddwa ebiso ebimutiddewo kitalo nnyo era kitalo ddala naye ensonga ki yino mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic omuvubuka ono bamufumisa ebiso ne bamutta ate nga girlfriend we yamufumisa ebiso n'amutta wuliriza bulungi kibadde kitya tulipotinga live okuva Embale omwami ono bamuyita MC Gavin abadde akola mabala mangi ng'alinga MC ng'akola mulimu gwa MC ne mu Okoba abadde akola nga MC Gavin yasuzizza akawala munnange Gavin we yasuzizza akawala ng'atolodde alina ka girlfriend abantu ke bamanyi nga bonagamba nti official girlfriend munnange bwe yasuzizza akawala ku makya ndowooza akasiibula official girlfriend ndowooza gwe tumanyi ng'agenda kukola ki agenda kudda akawala we yakasiibudde ndowooza ne kagamba ono ng'embeera gyansiibuliddemu tebadde nnongoofu ne kamala ne kadda nga kasooba ne kasangawo omuwala omulala ebbuba oluyingidde munda kakutte bukwasi kyambe ne kamutunga oba kazze nakyo tetumanyi bwe kamaze okumutunga ekyambe MC Gavin yagezaako okudduka tulaba Gavin yayaayaana adduka afulume geeti ne kadduka ne kakwata ekyambe ne kakimukuulamu ne kakikasuka bwe kakikasuse abantu b'Embale bagambye gwe totulabanga ne basooka bakakwata mavumbavumba ne katwalibwa ku poliisi we twogerera akali mabega wa mitayimbwa naye nga Gavin ye akutuse fulaati afudde oza olaba ebintu by'okukiitinga si byangu yessawa yakakati mugenzi ndowooza omuwala agambye nti ffenna tumufiirwe okitegeera naye nga tuvuddeko ye omusajja mukulu Jose Chameleone yeweredde abafangoni
era agamba nti mbeesobolera. Ndabye abantu bangi nga bareactinga ku kintu kino ne bagamba ono ye yandibadde taata awumbawumba bali bato n'abagamba nti tulewe tuti naye ate naye wadda mu ntalo ezo nti mu butuufu aswaza. Semanya kapati likyero wange kuba abo ne batula mu nfuufu wona byawno mbadde nva Kinya era kyoba ndi bakyali bangekere naye mbaagala nyasoyi naye kyenalese enkoze bali enkoko ekikola baana ate bembeera sayidi erimba mukambwe ennyo okusinga wano Tuleka eyo bo ab'Ejjinja si basanyufu eri Kyabazinga wa Busoga bwe bagamba nti ebigenda mu maaso tabiraba nti abaana b'e Busoga baggwawo. Twalabye Bobby Giant yakwatiddwa, General Sauda Madada akwatiddwa ennaku olwaleero, twalabye gundi naye Waisa Mufumbira bavuddeyo ne bagamba nti Kyabazinga ng'asirise nti ng'asirise abeeko kyayogera abanje ku baana mbu gye bali bangi ne batasobodde kumenya. Oba Kyabazinga bwa Busoga mu mbeera eno ye tulimu ey'ekiwamba abantu ey'okubaawo nga toyidi nti onaasulawo ayo obwa Kyabazinga bwa Busoga bwasigala nga busirifu. Neebuuza obwa Kyabazinga bwa Busoga butugasa ki? Ng'ebikolwa bingi ebikolebwa ku Basoga obwa Kyabazinga bwa Busoga bwasirika bwe bikolebwa wano mu Buganda obwakabaka bwa Buganda buvaayo bwabivumirira era bwalwanira abantu baabwe. Okuwamba abantu, okutulugunya abantu, okuyita abantu abazira musango, okugoba abantu, okuyiba abantu ebintu byabwe mataka biki obwakabaka bwa Buganda, banaidiini mu Buganda tuboine nga bavaayo babiwakanya. Aye lwaki ebikolwa birala ebyebivumirirwa wano mu Buganda obwakabaka bwa Buganda bwe bikolebwa ku baana b'e Busoga obwa Kyabazinga bwa Busoga bo busigala nga busiriike? Ninze magana ndi munamawulire TD ekyo munkobere nekindeese. Ndi kwebuuza ebintu ebyo bintabula. Obwa Kyabazinga bwa Busoga bawambye abaana baimwe Bobby Giant, Waisa Mufumbiro, abatunda olusoga, abatunda Busoga, mwasirika n'abaana bangi abagemwa ku mulundi gule 18th November 2020. His Excellency Bobby Wine bamugemera eruuka bayitibwa balemazibwa timwayogera. Imwe okutegeera nti ebikolwa ebikolebwa ba government ya General Museveni ku Basoga okuwamba abaana baimwe mulinda basooke General Museveni kuidda kuwamba balangira b'e Busoga abagundi abakyabazinga be yazaire mulyoke mutegeere nti ekiwamba abantu kibi kyemulinze. TD obwa Kyabazinga bwa Busoga neebuuza butugasa kinga ife nga Abasoga bwe tuba n'omuntu ali tutwale ensi eno nga amaliriza General Museveni obulamu bwe kunsi amaliriza na kuyikaikanya kusiba abaana ba Busoga kubayita nabiki ayenga obwakabaka bwa Buganda bo bukivumirira obwa Kyabazinga busiriike. Ekintu ekyo imwe mulowooza abantu babatwala batya imwe? Omuntu akutwala atya nga bali kutuga omuntu aye woli awo ogemye munkende oli kulingirira bulingirire olowooza omuntu takitwala nti iwe okolagana noona ali kutuga omuntu? Obwa Kyabazinga bwa Busoga butugasa ki? Obwa Kyabazinga bwa Busoga butugasa ki nga ba agents ba General Museveni bayidda bayita abantu ku nnanda basiba abantu ku nnanda balemaza abantu ku nnanda batwala amaato gaabwe? Obwa Kyabazinga bwa Busoga bwe bakoba nti nibeene ennanda emyalo nga busiriike ezira yavumirira itemu lyakolebwa ku Basoga ku nnanda okutola ku Rebecca Ntwala Kadage yali speaker. Obwa Kyabazinga bwa Busoga nga byomwe asiriike? Obwa Kyabazinga bwa Busoga omuntu yeebuuza buba butugasa ki bwe bati busobola kutulwanira ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bulwanira Abasoga Abaganda? Obwa Kyabazinga bwa Busoga butugasa ki? Obwa Kyabazinga bwa Busoga butugasa ki nga General Museveni ba agents be bayidde Busoga bagoba Abasoga ku itaka ly'ebibira abaali balima kubafuna emere basomesa n'abaana mbu bajja kuyiza ku bibira balimbi abantu oluvayinyuma amamotoka gasomba nte bayidda kwayira ku nte
kuitaka lye bagoba kwa Abasoga nga balimemere wakiri omusoga afu endala aye ente y'omulaalo bagireta bagironda n'emundu era Obwakyabazinga bwa Busoga tibwakivumira bwasirika eyali speaker Rebecca Itwala Kadaga ne yajja mu parliament yakivumirira buti neebuuza Obwakyabazinga butugasaki Obwakyabazinga butugasaki nti mukaire Rebecca alitwala Kadaga nga abalabe bona muwala wa Busoga abemereza Busoga atunze Busoga akoleere Busoga mukaire nga abalabe bona basitwike kumwisa wansi paka muitaka omusirusiru yavayo n'ekiwandiko ky'Obwakyabazinga yaida mu mawulire yategeeza ensi nti no one is above Obwakyabazinga oyo Rebecca alitwala Kadaga tali gaigulu wa Bwakyabazinga ali wansi ino ng'agezaako era kumwikaikania mukaire ke walowooza nti omuntu avaayo kulwanirira mwana waimwe muwala waimwe yalwanira Obwakyabazinga era oli yaleeta wawulya mbukatuukiro wa Busoga weebuuza Obwakyabazinga buti bugasaaki Kadaga yabulwanirira era imwe timubaamu magezi galowoozaku nti abantu abaategeera Kadaga nti yakolera ino Obwakyabazinga bwa Busoga aye bati bwe bamusasuyire buti abantu bategaa nti ezira muntu akeewaayo ekitegeeza bulamu bwe nakufiirira Bwakyabazinga ekyo timukisobola nakukirowooza Obwakyabazinga butugasaki nze neebuuza mukaire ng'abantu abaana b'Ebusoga bafa buli lunaku 32 buli lunaku abafa olw'okuzaalibwa mu malwaliro nga muzira bikola kibyetaagisa abakazi 4 bafa eBusoga buli lunaku olw'okuzaala mu malwaliro nga mu malwaliro muzira bintu mu kaseera ako nga buli lunaku Busoga efiirwa abantu abo bamaama 4 n'abaana 34 buli lunaku imwe muli kutuleetera abalangira mwatusiruwaza mutwera bizebire ebyabala abantu 32 abaana abafa buli lunaku mutuleetera abalangira mbu Kyabazinga yazaire abalangira olwaife tube basiru tulowooze nti obulamu bw'abano bwe bazaalire mu idwaliro bakuluya gwa igwanga idwaliro irungi nti obulamu bwabwe kikulu ino okusinga buli obwana bw'abaavu Abasoga abafa olw'okuba amalwaliro g'Ebusoga tigakola gazira mu byetaagisa ate ng'eyandibayire ate iddagala mu malwaliro ago obwana buno Obusoga bwona bube bulamu ni General Museveni gwe muwagiraimo Obwakyabazinga mutugasaki era mwalowooza nti Maganda yena ajja kuveera abenga omusiru yena apositinge abaana no abaana okuzaalibwa kwabwe nze kwanongera ate enaku olw'abaana Abasoga abafa nga bafa buli lunaku olw'okuzaalibirwa mu malwaliro nga muzira byetaagisa kuba supportinga kuba balamu nze enaku y'abaana abo okuba buno Abakyabazinga gye nafuna y'abwana Busoga obufa buli lunaku olw'amalwaliro g'Ebusoga okuba nti muzira eddagala lya malaria obwana bwaife bwafa 10 abaana 34 abafa eBusoga buli lunaku. So I cannot be foolish enough okulowooza nti abantu babiri bonka bati bamuwendo ino okuba nti balamu okusinga abantu abafa buli lunaku 32 never. Nze tisobola kusanukira mama wa Kyabazinga Mutesi olw'okubanga yazaire bulungi ino aye ngeri abaana naife Abasoga abazaale y'Ebusoga bana buli lunaku abafa nga mu malwaliro muzira iddagala ate ng'eyanditayire iddagala eryo mu malwaliro ago ni General Museveni bano ba Kyabazinga gwe bawagira oba gwe bakolera tisobola kusanuka ekyo nakuwalira bale kubanga baviire mu bulamu bwensinga tibeewayagaireeku titubabenkanya kusisitula bana abaana balangira nga tuleka bano abafa bano nga Kyabazinga ne yalibaire aleeta eddoboozi eryogera okulwanira bano abafa buli lunaku. So muli tutamu emitima egy'obukyayi gye muli olw'obunafu bwaimwe ng'abantu okubona nti muli kuwagira omusaadha aviirire ku Abasoga abakulu abakaire n'obuto okufa buli lunaku nga bakaali kutuuka. General Museveni gwe twogerako Obwakyabazinga butugasaki? Butugasaki nga n'enkoko ebasinga kubanga enkoko erina obwana kamunye bweida oba eikoli okugema akaana itawo resistance yakola sound wena wategera nti waliwo ekizibu mujje mukoba enkoko eyo eri ekijirumbye ey'obwana
imwe bagema abaana baimwe mwasigala nga musiriike enkoko ebasinga okutegeera obuvunaanyizibwa bwayo ni mukaire koli kusuubira nti kabavayo n'eroboozi bali kuleeta bintu ebitagasa basoga abalangira abo bucya bazaalibwa twasanwika eno kituufu kyakendeeza ki ebusoga obwavu kyakendeeza abaana abafa buli lunaku mu malwaliro nga muzaidagala okuba bazaalira abalangira lwaki abalangira abo tiba abazaalire busoga give us a reason ebusoga ezira amadwaliro lwaki abalangira timu abazaalire busoga ezira amadwaliro busoga mbona nimu abenaaremu ino timwogera ku bintu ezira munaidiini avaayo kwogera ku nsonga ezira biki byona ebyo nebyanvumisa naimane ngakwamba ku TikTok we talk a lot of nonsense oyo yali bishop wa busoga ninze no maganda tambuza video eno obwachi abazinga bwa busoga mutugasaki nga mukaire kanonga abantu bali kuyitibwa bali kuwambibwa abaana baimwe amataka gawambibwa buli kimu kyona musigala musirike kitigasa mutugasaki abalangira batugasaki nga abaana buluna kubana 30 n'abaana abafa bulunaku Kwe mulugonya kw'omwami musajja alina point agambe bwacha abazinga bugasaki omate muvaayo kulwanirira abaana bammwe kati mwe mulina mugaso ki abawedde n'example ya Rebecca Kadaga nti ebintu byakoledde bwacha abazinga nga bingi nti naye baatuuka n'okulonda obululu nabwe ne butawera nti era ne butavaayo okwogerako agambye bwacha abazinga tebulina mugaso. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.